Sherry. Yeah. Sherry. Adai. Ne Sherry we no linga atazalanga nako. Wasigaza kuma figa. Sina gawala nabalinzika. Ebiseera by'okkuluma omutwe mulaawo. Tokyabina. Adai. Jangu ogenda tuula wano wakati wano. Kati ninda maviiri. Kati wuyayiseewo ndowooza omulaba. Wuyayiseewo. Tabeerangako organized obulamu bwe bwonna. Ankubidde essaawa emu banaye Sherry atuuse omwana oyo bannaye nga mwagala n'amulabako ne producer akasawo kano kasuule no just throw away the bag ogenda omuwala ali awo oba dasibero no babiki awo ngaawo kati katutandike. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Kakati abakyala yene sawa enkondo muzisuulere mwambale gambuutu tuyingire nnimiro. Emlinza Farms ebatuusa ku Lunda Lima Youth Women Empowerment Promotion season ey'okubiri era bw'oba obadde olina ekirooto eky'okubeera omulimi osobole n'okufunamu ssente nga bw'ofuna amagezi okuva eri abo bakifunyeemu ate ng'era osobola n'okwewangulira ensigo esobola okutandika olugendo lwo olw'obulimi. Kati ky'oteekedde okukola kwe kukwatayo ka vidiyo ak'eddakiika emu ng'okasindika eri faamu eyo gy'oyagala ekusigamu ensigo nga bw'onnyonnyola obwagazi bw'ekyo ekintu ky'oyagala okwetabamu by'obulimi era ogiteeke ku social media zo zonna otagige Emlinza Farms ne Farmers Center Kibuye ne faamu eyo gy'oyagala ekuyambeko okutuukiriza ekirooto kyo era onnyonnyola engeri ki gy'ogenda okwekulaakulanya n'abakyala bato abali mu kitundu kyo. Omukyala anaawangula agenda kuwangulira olugendo lw'okusoma ku ssemazinga wa Africa, Europe, Asia oba mu America. Bino byonna bigenda kubeera kuva ng'ennaku z'omwezi lumu paka ng'ennaku z'omwezi 3 Septemba omwaka 2024 ate ng'omukolo gwennyini gugenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'Oktoba ku Emlinza Farms zirobwe. Abakyala kana kaseera kamwe bino benda bikutuusibwako Farmers Center Kibuye abalina byonna bye weetaaga mu by'obulimi n'obulunzi nga baliwamu ne Calf Rabbitry Rabbits, Ham Breeding Farm Goats, Valeria Farm, Dairy Cows, Gero Farm Horticulture, Slave Farmer Tomatoes, Solin Foods, Mr. BB's, Kalim Kali, Coffee and Kalitusi, Spark Africa, Matoke, Superior Promotions and General Suppliers, Rove Motions, Great Make Studios, Mr. Fish, Alfred Soko Connect and Faith Agro Input Seeds. Lunda Lima Women Empowerment Promotion Season ey'okubiri kyabwegasse okuva eri abalimi okulaba nti tutumbula obulimi. Kaina kubeera wagambye kateeka eno side zeeno lwaki ati oli producer agambye kateeka eno kasobola okubeera nkatunudde waggulu tokwatirira nnyo mukazi w'abaana senga abadde oyagala gwe yandibadde akamusaako teeka eno wamma producer toteekamu sayansi mungi naawe leka tutama misana wamma teeka yambazaawo gundi excuse me nyabo anyageno tukolako kakana nyunja tweyanza kadi kwata kana kasiri walo nyindabika ati oli ye chefu
Chef, hello. Hi. Amona twaze ko nyatu esibiye. Jangu. Bwata muddugavu no yatukolako. Oyo wa Marina. Bela nazo zonna. Kati sawa. Uganda kitunda kati Marina. Eyo face ne. Okay, jangu wa moto koleko. Alinga public holiday ku weekend. Sherry. Kaguchi. Kano kaguchi. Yeah, Gucci. Na original. Njagala akatogo katero okumpa katunkuma n'amatooke n'omuzigo omuganda. Yes. Ibintu byasabanga bingi. The African is spiced, heavily spiced. Sherry ogenda kulya. Oyinayo chinga simmere. Ila chai. No mwana tali ya chapati. Olubuto se lugenda mu chapati Sherry olubuto lwo. Zimuwa obuzibu bwayo. Chai matanedda mukalu. Chai mukalu spiced. Not spiced. Tonywa spiced. Chikole ngatali spiced. Oyagala mukati nnyo. Katika mukati masala katono ne kache. Mild nechi ogenda liga. Nechi ogambe chapati ne sausage. Bakuwe sausages. Ne oli musiramu. Enango bwabona ta chai soko ngati chapati sausage. Yego Sharifa. Yes. Eventually na sausage tozili ali anya abasiramu tebatera zirya. Kati kolo bachi. Chicho ine kitali sausage oba chapati. Bwana like sausage ndabika bulungi. Chips tazili ono mwana. Kola sausage. From dark to light. The beef, it's okay. Kola za beef. Okay, zikole. Then Shungusa. Nze payo mazi water. Noni mwezi agenda kulya. Noni mukoleko. Producer ali mukisibo. Producer wasibye. Nego watusose osenga wasabye. Roni yawasa bayi bawe. Yawasa. Nze gamba Roni yawasa. Roni. Update yezo nzagala kuba mama wagenda kubuuza nze. Roni yawasa daka Roni achabera naffe. Nozo kirabye. Ne yawasa. Yawasa. Kuva ku molecule. Yangamba ino muwala wa molecule gwe yafuna yagaji tugaba tipu nene. Bonna abamalawo. Era nyemaje batusomogo bwa molecule ngalonyize ensonga ezigobya ngamaza abalala. Manager bamugobye. Bamugobye yo mukika balese omulala. Omuwala. Balese manager omulala. Oli bamugobye. Naye ensonga emugobya group yaffe. Naye nga specifically naye omukazi namusanga ejuzi nali omusajja supervisor naye nga yanti alopaloni loni namwesimamu n'ateekamu abaala ebigambo awo abafuga bubi tajja lementa era bamugoba eventually. Okay, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndine the beautiful Sherry Matovu, light skinned okuva mu Sherry Creams. Yes. Then ndine Shalom okuva mu Shalom Health Services. Eddwaliro ly'abasajja. Kati Shalom musanyufu wagamba nti omukyala alina okuba nga alifa. No future yaggwa dda emmotoka gyavuga ogiraba. Omuntu yenna ng'akyagala okufa obwavu sigala mu bwa black tebukyatunda. Obuddugavu tebukyatunda. Bannange tangaala mumutangaaleemu. Bali so boring. Kati ono omwana tagenze kagenda osigala olaba. Netufuna blackout yonna mu Uganda. Lego kuba kafanye omwalo okwanye muddugavu. Things happen ne mwekyawa buli wajja kettalo obola bekiddugavu oba omulaba. Chekintamya abawala abaddugavu. Buli wajja kettalo bwoti oba omulaba. Ne wazibiriza bwoti oba omulaba. Nerabo omatanye ne kagenda Uganda yonna osigala olaba Sherry. Kuno kati tebamu ma visa. Tayogera na kuwateka place kapapula bwati nasirika. Nega tegwe Kasuku chances ku ma visa omukazi omuddugavu ziri 99.9. Will you come back? Do you have anyone there? Yes, sure. Have you traveled before? This is your back statement. It will. Now you oh, so you want to come back? You want to do something there? Okay. Have nice time in America. Give visa jifunye. Kati amora amaduga bafuna nyo visa ze Dubai bakadama. Tuba bakadama masinga badugavu ze visa single tumbler za mpalo nsamvu. Bazi fanya ndio tabu na ebuzo. Ngaje gone to work. Abibi. Na bajikueleza. Ozataka kubyenya. Nacho nyo Sherry. Shalom huyo mukuwadde. Emix egigagawala mingi nnyo. Kale enjeru zangu yirwe ebintu. Bintu bingi. Kanyala bagabo mukisa mu kanisa wa mukelezia ng'asembera bamuyita mangu. Jangu bamusembeza mangu. Tusikiriza mangu nnyo. Nejiba mikolo gya mmere yasooka okulya. Bamwana akatebe gosoko vewo naatuule gwe nga wazedda. Musajja waba n'omukazi omuddugavu n'akulengera paka asooka kunuuka. Nice. Kati gwe gaana okwerusa osigale mu bwavu bwo. Tangalamu. Brighten up. Awo Sherry Cream wajiramu. Uno ali even.
tona walaba mu kano kakona taliko nti kano ka Sherry bana taliko wa wadde akantu tanadde wakona bwate bunnaku ate biki tosobola kubanga ebintu obitunda ate n'oteteekamu nga gg'omuntu kati kyekyo womala okunyirira n'olabika bulungi ate n'okola ki n'owooma kati olaba oli waba agula ekizigo kyo aba kushuwa n'owooma kikulu kikulu oluudo olweru abantu beebuzaabuza babiyisaako amaaso naye okuwooma kikulu nnyo kikulu nnyo gwe osobola okulya atakuwoomera paka ojja kgenda ogambe naloza kashebi ako nga kalina ebintu nga basava osigale ng'ojja olinga lwaki abaana bavuga emmotoka ezimalayo si bakozi nnyo nti bakeera kukola saa 2 nga balani cruise n'azunga mu kibuga n'akola content mama Brighton nayise chikeni kinaabona sikola nnyo yatangaaza emikisa okawulidde ako kakulu alina green light mu bulamu eri bweti green light era kati omwala omuddugavu yatalya kabalagala ku makya n'ali embugunya ababala abaddugavu ne paani kati omwana badde bamugamba chapati okatola asobola okulya chapati bazirekera abaddugavu be balya muwogo ne kyayi omuli entangawuzi ku makya nona agambye ka mild otegeera n'ebigambo byayogera byawukana omuntu nga mweru omweru mumutegedde bulungi ate omweru ategeerekeka nga Sherry siba naabeerukako paati ate omusajja watukira bagamba omweru wenna ayogera mujja kugamba nze nabagamba dda ne bamalwonyo omuwala atunda obulango atunda ebizigo oyo omuddugavu oyo era naye ali mu content kuba obuddugavu tebumuyambye ennyo atunda shia bata oyo kyali oyo omanyi nawe saagala mwogera atunda shia bata yannumba anvumye abaala abaddugavu ne mugamba nkuze nkulaba nye tuvuga nga wadde kawundo mukazi omweru mulala ali mu Lactus mu motoka Lactus nesovuga Lactus motoka y'abakazi Lactus mu motoka kati nga jeje nyagenda kweza omwaka kenjagala omuwa mu motoka bw'abaana kuzanyira mu compound yawo toy car Lactus manya abino siyenta bunyo bwabiriga ntambi bwavuga gwe kenyini nawe beautiful mweru lwaki wafuna mweru badde tutuukawo mutangaze emikisa muve muzannyo mutangaze emikisa mwala ali eyo obuddugavu tebukyatunda nnyo obaddemu ebbanga dde tonna kyobufunyemu okuleka okugoba mu nnyumba bikaseera myezi atokyusa landirodi omupya ng'onagobye nkusonyiye genda va mu nnyumba so senga oba otanye landirodi alaba gwagoba mu nnyumba nga nyakati omwana ono nga kati tukoze kukyakali jangu twogere okiraba Kasuku those are the advantages of being brown light skinned naye waliyo brown nga bwomutunuulira baba mujjako brown senga tatunuulikikako wakiri bagamba omubi omweru nawe weeruli oli yaddeko ng'omubi omweru yaluyimba eyo lugero bino ebintu byokweruka kuva byava mu bajjajjaffe ne bajjajjaffe baali beeyerusa ekuutanga bumekako obwo obwedde oyo mmekako oyo ddu bino byebafunayo jiiki oyo naye waliyo abantu abeeyerusa obubi nze nange kati bakozesa bizigo byalayisi bazuule ekituufu nagwe nasanga eyo yalina otuwa ssente nentandika okwogerera abeeyerusa kumbe batuvumaganya balekeraawo banninyako benti ngeno tunulira omukulu kyobola amagamba bafunayo wadde ekiko oli tomanyi wali maanyi nali ndowooza oba jjassa akaddiyo ebipaapi yali ayogera ali bw'ati yakola ati kati waliwo bano abakazi abasiika sumbusa mu butale baakona buno obuntu buno bambi baba bakozesa obuntuntu obwo bwalayiseeyo nga naye yeeyiyakuma omutindo naye ate n'omuddugavu wali abaddugavu abanyuma naye omuddugavu omusanga n'embalaba empitirivu nga talina wasikiriza ku ye ekisooka muddugavu wikizoke naye ate embalaba ezo ne zimuyiwa yenna bannange bakyala nga temunnaba kutereeza munda eri kungulu kuno omwami okumusikiriza kale ffe omusajja understandable a man you can have some pimples eziri mild zaali zikujjidde n'ozinogera eddagala Shalom yase zange stress kati anyamulaba ngambe mutange etomedde zijjirawo kati mutufu omuntu kati nze nnuuna obulago nkuba kiisi mu matu embalabe waliwo omwanya eno sitole mabiri agimanyi twali awo
twakinga nalina gwe nali nkubira 5 omwana kati bali amukisinga bwatya ayita bwatya kwa romance embabe netulika nyabo ate yamuwa omwana mugandeka ya embalabe yayitika kikulu nnyo bannange bakyala n'abaami nammwe mukuwole ku mbalabe mumanyi bigamba ffe n'obinnemerako n'obinfiirako naye nga naawe b'osembeza bwoti akama mukwano akamwa kikulu abaami mutwogerera abakyala b'ennaku zino tutabategeera oba bali biki obumwa kikulu nnyo omuntu awunya akamwa abanyenze so amusemberera emu ku bizibu byosanze byabasajja bawunya bumwa nkimanyi byebizibu byetusanga abasajja abayiri ba mu Kampala bawunya obumwa aboogere nnyo n'adde no stress nene nnyo ayogedde nnyo ku ssimu ku mukwano n'asooka ayeruka muno we muti muno munna n'alyoka akubikulira akamwa n'owulira ng'ofa abakola ku gatherland n'abavubuka abatunda amasimu mulongoosa obumwa mwiriba nnyo temulya noddeno noddeeri muwunya obumwa bavumirira nnyo Kasuku abavubuka abeefaako mu baba beetezi naye munnange mutulabikire bulungi mutusikirize naffe ize nga nange wenkulabikira buli neesuna akantu naawe ndabikira bulungi nga mboyo nze mulungi omusajja gwe wandyagadde yandibadde afaanana atya soka omusajja gwe nandyagadde Shalom tolwanisa mbeera Sherry tayinza kwagala omusajja nga masavu ayagala masavu olubuto lugjeeko tutandikiraawo alanyikuruza nayo ka point lugjeeko obeere ng'owewuka ng'onsobola bulungi ati waliyo masavu asobola okusitula ntogenda kunsobola njagala ompanikeko mu bbanga onteeke wano awo Shalom wajjiramu wano ku sink nange mpulire nti bebi ansobola ku dining tandika okunyeenya bulungi nga bebi ebyo onyeenya noyo koyimbo waliwo kati abaana bayize ennyeenya empya omwana asiperinga erinnya lyo ng'akwesa kiwato tonakafunako mbadde sinaba nve ku bawala beeno gayazaloni come on gayazaloni gireke togiyingirira nnyo tuli baka omwana yasiperinze erinnya ng'akwesa kiwato Shalom yalankidde ku yakika Shalom morosi namwe muyitawo sudiya noyita mukubira essimu Sherry wabete kisoboka bwe biba ne nkunyumiza olunaku we lutambudde ng'akwesa kiwato has been good namugamba owangende nze nabadde nfudde mwana Katonda anzitire mugundi mugwanika nabadde nfudde ebyo omusajja gweyagala obimukolera oba olina obimukolera omwana asiperinga erinnya lyo ng'akwesa kiwato that's kakangende kwa Isaac but let me face this side ate banake bakolako nakyuka nakulaga mugongo naddala nga kawala katono la haula wala quwwata illa billah nayo obunya bubiri Allahumma swalli nokwata bino ebiwato ebiringa omufaliso omuzinge akawato kunuka kwata bwoti nokanyweza nokasika nokasembeza nze omuntu alinja ku mukazi omutono kati owolubuta akola ndi muwalana omusajja owolubuta akola atya abalina bizibu byabwe kyova abakwesa nnyo bukikumi baba bali basajja akawunya kabulira munda mu lubuto awo nokikitana ng'omuntu tomuwulira naye nze newemba nina gasiimiridde bulungi ensibamukko naye nengazuwa bwenti justice for big men balimba teri kirungi kiri mu kugejja nawe okimanyi kati Sherry kati soka tugende beti wadde ombuza ideal man muwanvu mumpi muwanvu muddugavu mweru muddugavu munene mutini bwakigero sagala ate katidi nnyo toyagala nnyo buto kati kali tokatwala akutokalya ate kano akoli oyo avuddemu size bwekyemala ayambala ekoti nezimba beeti wano emabega gasa ekoti ennene koti erina kukubaako beeti oyo avuddemu naye namugamba agezegeze oli wala nnyo n'ekintu ngejjagejja tandika okulya ku formula tabirya oyo akwatika bulungi nawe n'omuwulira naye kati ono omuwa omwezi ogu kati omuntu ayinza okukumenya ng'omwagadde y'oyo olina omuteeka ku mmere y'abaana abato formula omuteekeko omuse ku mata agali instant ku busala kati aba agenda kukumenya nnyo bwewavuddemu dde olwedde nze navuddemu olw'olubuto nze nja kukoberawo wali baanaatuka ku paati ng'ayinamu ku ssente awo ojja okugiramu wekomerawo wano tuddanga ate olinamu awo ebikutte olinamu ebikyaganya okutambula nga babe tukoze tutya temunyuma na bayita babe
tekiwulika bulungi. Mwaita omusajja omunene bebe. Kinyuma wala ite kinyuma. Onamwita taata. Daddy. Sebo, asi daddy. Daddy! Okiwulidde? Naye kasikuwa ofaana biddadi, eh? Biddadi. Omuzanyo omumanyira. Abasajja babayita biddadi. Ogambidde ku show wano. Tegeza. Kati waffe kati ogamba otyo omusajja wotyo nti daddy. Omuvubuka alabika wa daddy. Onamwita papito. Ffe batuyita papito. Hanisaaka. Nze nnyaba litinga buli week. Nze mukazi wange ennya yali egitinga according to the sex you have had. Anti tokimanyi nti omukazi gyakoma okuwoomerwa era omulaba buli we muwoomera ng'akyusa erinnya Hanisaaka n'ebikolwa ewaka bikyuka oyinza okwetalawo oyinza okugamba njiba ngenda okulaba nako mi amol nawoyoga next of kin nomanya wabikoze ngenda okuddako heart stopper nemmanya nolemera kasitayiro ako namusa ku sinki n'omuvunyikoti ng'aŋŋoza Kasuku mutuwulirizenga nnyo stayiro ogimanyi eyo yokusingi omuvunyika ng'amuyumunguza naye mukama Katonda obadde tulina okubawuliriza mbina tuwulirize nnyo mulebe kugenda bugenzi wemuti olina okumanya nti wano wentuuse wano wenkutte wano wewasinga mumuyinza okulowooza opampinga bawoza gohada tebinyuma sookwera kungulu wano akyala baagala pumping naye enyuma awo nga naye sooka mpola kungulu wano nkuwulire nga njagala kusikole abakazi batugana okutubanga omukokonyo awo anti mba mpulira sikukkuta owoomerera kyokka sikukkuta kati awo wenjagala omale womalirizawo nempulira nga obulamu bwange bugenze nga ndimu awo otandike pamping olabe okuwoomerera okubajukira abateyesobola alina okwewanirira ate abawakutega abasinga abemuto bakutega abo wanalyoka gwe nabanga ekikere ekisalo ekiboko omwala ababwaki abanga kikere ate sexy musajja abagamba ddago bakyaza tonagwa ku mukazi tongwako omalako enyenyenya tona nawe omusitoto wasiza katamu kumwe mulina amabeere neryo kali mubikko omwana w'abenje ennyindo nange bakole ku physicals so kuba omunene nga yeesobola mukole ku kasiko olyagala kuntuga wewanirire kyalo mungo nnwanyisa sikulwanyisa mu maaso ga Sherry sikulwanyisa wandinwanyisiriza mu bantu bonna naye si mu maaso ga Sherry ninga kyagalako kituufu omusajja yenna abasinga tamanyi sexy balowooza olugira bwoti n'oyingira beera wano kungulu omeja kikanga 10 oganoonya onsumulule amazzi banoonya manoonye njagala nkuwulire nange ssebo tugenda kumala gajjamu abakazi kyovola obuva ku mukazi n'oga omukazi oyo talina waako omala n'agamba ekikazi ekyo nakitegeera kubanga gwe wajja oba muka n'okupapako n'amaddu gowe n'ondeetera buleetezi mpa obudde kati ekyobudde kyamu ennaku zino kwenya school fees week naye kitagwa munono soka n'okola ki n'omunoonyako ko si buli kaseera waliwo bino byekagwirawo awo ate ebyo byo bikwata nnyo wano ku bwongo kagwirawo awo Kasuku nkusanze wantukola interview netwekuba mu toyi nampeera style ezo memories nkulu nnyo banne muzikubayirawo bagirako mu toyi sauna ngezo anye sauna eyo kyanali nfiridde mu sauna ngeyo nali mbuuseeko olukuta siddamu kwegadangira mu sauna oba omwana ajongeza muliro nga tuli mukwegadanga nagakanjo nenda okuliyo omugogonya gubumbujja bwe kutuguvaako omutyo ne mugambo nga babebi yabuguma yayokya bwati naye mugula ebugumu nga lisusse nali nfiridde siddamu kwegadangira mu sauna nali mvuddeko ekikuta mwakisusse sawulirabeka yagira siddamu anaye sauna mpozi nga omuliro bayongezamu oli omanya agwongeza kuba mu steam abika yatulaba steam yekola sauna ne steam ekigwera ati steam kyatuseerera ati binyuma nga n'omukka mungi njuga esate nsima waliwo abaali bajja waliwo ne tugenda mu sauna banange waliwo mbyogere waliwo sigwe yantwalayo Kasuku mbulira goyita naye nze kati mama jenjuka endala twali kumalaala awo musimbi ebikota waliwo amalala nge wamuza ebidandi waliwo amalala agali wawo simbi ziwome katwanye walaba wamuza ebidandi ngokidde bwotyo mazeke ekikomera kye waliwo amalala agali awo gaba aji katibu ka sex kawomera ku ddalo ly'omusiraamu awo nange nedda
ate baali zimba kana omutenya gusaali wali we bazimba wali awoma atyo oyo nga simumanyi sex malala awoma esooka okuba omagamaga oba banakutuga n'emizimu gyayigyegadanga sex obunkenka awoma tokolanga sex kudali omwana omuto ofuna muntu mukulu ali yegazanze sex obunkenka nyuma okimanyi no like alright that fix batusanga we shouldn't be doing this is the best sex like we shouldn't be doing this mukwageza weekend yena Shalom mwali badekawo n'omuntu ne mwera nga temugenderedde yo sex oyo oba we shouldn't be doing this nemuvaanyo ku set mugaloni bagenda wa service mulya we mulingiza we mutya that sex is nice kyekisamba kaaga singa ennaku mwe mulowooza sex wa ku kitanda mulina okujjako ettaala bannange munne musenga asiimuula mube mu bucket sajja musange emmotoka ali mu kupaakinga nga tannagivaamu osooka omuwa ebibyawo agireke mu drive ng'etokota mu parking naye bw'etokota bweti mwe hani weno come back okebwa oti wose ofukamire bwoti kwata omuzindaalo naye muli myaka 7 toyimbirangako na bbaawo ennyumba mwekale wadde mulina single room musawa ggulu ku kateni museeko ka hot plate akafumba ajjeko kafune memories ezo mbwene enkovu gye mulaba busuulu ali anzita yayanzitidde ku hot plate naye kati mwe munya obuzibu kati mwe abakazi abafumbo bye mugaana okukola ewaka abaala babitukola ekyo nkibagamba gwe kyogaana okukola bbaawo waliwo akimukola kyogaana okukola mukazi wo waliwo omuyaya akimukola anti bagamba baba bafumba abaana bamala okwebaka muddeko mu kitchen yeyo okuzaala si buzibu mbu like oli mu kkomera wazaala kyenayinjogako nga njogera ne bebi wange fine twazaala naye nadde mubuuza jjo nga how is our sex life okuva ewazaala nakugamba nti kizino kyati nange sikugamba kyati naŋŋamba nebweti nga tukyuseemuwa mwekolamu assessment fe tukola assessment tuba relationship yaffe ebaddewokko mu assessing nga otuuka ozibala amanyi lwe gakendeeramukko naye nero papito ali ntanya sanjiyo today okitegeera leero saakutegedde nemanya kati kamuwa olwokutaano era nve enyo nga n'ekintu eki noddayo mu Shalom health services nfuna ka Shalom power abasajja bamu babikole nyungira muli kyetaagisa okwasesinga nanyumyako ne mukyala we but it's the best thing to do tebabikola byagala katunyonnyola ye mukyala zeze emboozi ezitaninga on nompa obudde nombuuza kati bebi kiki okitegedde temutuwa budde mutuweeko ku budde tubabulireko bwe tuwulira omukyala wabeere mukwano gwo okitegeera nsobola okusomesa ne ga bebi kalo nawe nakalabye nabadde ku internet oko tukagezeeko tukakole ng'oli mukwano nkuyambe naawe nyambe ebintu ebito ebinyuma bannange sex w'okubuliri yantama olingansi simwagala yantama saagala sex w'okubuliri jangu nyambeko nga ndi mukutegekera mu kitchen ndi mukutegeka light gijjeeko abaana baleri bali mukulaba movie zaabwe awo wennyini kuba ffe tuba tumanyi tubawazi sigino nenyambala akantu kange neneetala nenkuyitako naye abasajja wansi okugamba banetuulako wansi onkwasa kamuguluze notunulira omusajja n'ogamba naye kyati yaffe eyajjo sina kyesogera nga kikyamu asikwasomye onekandameze emboozi ngisomye buli kyenjogerako Sherry okirabye kantandikire wano kanani atandikire wano twagala kuya so mbadde yasinkubuuza ntulaga abantu omuvubuka omulala amanye tugenda kuddawo mwasesige sex life yammwe kati Sherry tusooka tuddeyo wamma wali kati Sherry ogambye nti oluusi obuntu buwa oli abuteekeyo wano abantu babulabe nga betukola yasamira muli kati so Sherry let us get this straight so sometimes mukyala we asobola okujja neyeyambaza nkuwazi sigino Kasuku nga njagala ondabe nengula obuntu wange manyi naffe watuba bafumbwe naye oba oyagala otekeeteke omwami woyitako eyo notambulako nogamba nogenda ku gundi nosakinga obugoye bwe n'obugula n'obutegeka yes nensooka mbwambukwambalya ne gwe nga tobiraba nenkwetalako nenkwewubako nenonda obuntu bwe sirina kulonda nenjala obuliri nengwaku ne bannanga abasajja batasoma bubonero abatasoma oyambanyiyeganya nange mbasibulaba banne nga tosoma bubonero omuntu naye kuba eri n'akola atya n'akukwata wadde nga weebuzaabuza weefudde mbu olina ebizibu byo bingi nnyo ate ne kana abakyala nabo bakakozesa ennyo Kasuku nga wooli wano
mukyala we nakutandikira wano wennyini abakyala muyige okusaba ku basajja mubasabeeko muteeke ku pressure ng'ali ku mulimu bwembadde njijaawo ongambire ku bakyala they should learn how to initiate sex not that buli kaseera it should be a man to start sex. Kinyuma nnyo nga bw'oli wano ng'oli busy ne ga baby I'm ready for you leero nkwagala leero kiggwa ate ku ssimu eno bannange soko ani oyo mugende mu maaso sirabye erinnya okiraba munange ekyo njagala nnyo nyina akyala Sherry bayiga okunishetinga sex neffe faabe okubako n'omwekubako njagala nyange omukyala lumwambuukireko teri kinyumange ekyo n'embeera rednega baby leero ekiro kyali like muyige omusajja tomulira wakawokawuka nawe omukyala ateka musajjawo ssente ogamba olwaleero omwami wange kamutegekera ave ku mulimu omugee baby am to pick you up gendo mupikinge muvugo omutwale wamutegekedde osooka omukola ebintu awo nga wategese lunaku lwa mwami wo otegeke buli kimu omanyi wo spicinga embeera eyo nga weetegese ekiwato kyonna kyasomye kiwato nga kyogera nga kiri mulimu n'obutiiti munyo bbaamu obutiiti mu kiwato abakazi bayirawe bamanyi mbwe ebintu tuba tubikolera mwene nange binyumira nange neneyamba nenabanga nenyumidde bino byonkola n'onkwatako nenyimuka mangu biyamba nze nange okunyumirwa naye abantu asonga banze wemba mulavu n'omusajja asolooza nti akozesezza as long as ompa kyenjagala ne satisfied ku mutima ngompa sex omulungi kati wa weekozesezza weka kubanze time byembadde nawe abakyala sex abasiba mu bufumbo ebyaddala olinaga mu toxic relationship olinagamba fenga tulaba omusajja akuyisa bubi naye nga gwe tovaayo abakazi bangi nnyo n'abeera nga atudde lwa sex naye nga gantudde lw'abaana naye nga atudde muggo gwa Musa awo kumanyiwe kati wulira nnyo ewantu wano abakazi abasinga kati ebintu by'okunoonya ssente tunoonyeza nnyo ssente tunoonya ssente kati n'ogamba mu kunoonya ssente oba ofunye omusajja akukola ebirungi ebyo n'abikola n'akwerabiza noise w'omu kibuga gw'osibyemu bano abaleekaana sima biyenje bumyubiku n'obyerabira ogenda kumpa amaanyi agafokasinga ganoonya kuba omutima gumba wamu sajja nga aba yankanise n'ankola buli kimu oyo n'akyuka kati olwongenda kufokasinga noonye ssente yes lwakuba abantu abamu abatanakola ku ssente bebagamba ati ssente yes ssente tuzaagala naye eno wali wakulu nnyo sekisaawo wakulu nnyo olunaku weyogedde akabakazi n'otwalako omusajjawo out oba n'ofuna A and B nomugalayo sex siwaawaka nga birala n'ogenda nga weetegese n'omukwata nasooka n'omugala bebi katirerekoleka ate omukono n'ogusiba wano byaddala ne guno n'ogusiba n'omusiba eri n'omugamba teweenyesoka n'otandikira kagere wansi wano n'omununa akagere kibala abasajja bakola ebintu ne bawunga n'agamba no nze saabanyumya story yange omwana yannuna balls ajiji yansiga ekipooli ku balls n'akiteeka mu kamwa Allahumma swalli ekiwemba Allah atugamba mu ggulu wali jjajja neeyo waliyo abawala abatagwanga mabeere eyo ku nsi wagiwulira nze naye sikirabangako byaddala omwana aleetayo gati omubisi gw'enjuki n'ekipooli n'akwatayo gati ng'amuyiwa amujja bw'ati waggulu bw'ati ng'ate bw'amuggyako bw'ati Allahumma nawunga ne mugamba ajijja nsonyiwa olw'okufa kwa Biriga nsonyiwa ani yatta Kaweesi bantu nga babi so people should better that relationship nze naye sikamanyako ak'ekipooli naye kati n'abantu baakayiga munne museeko ekipooli abasajja ice tubes ezo nkulu nyondetera ice tubes ezo oziseeko ku mabeere jokanji awo ulira obujiji nyawuliro twagala ssente tetwagala nnyo ssente zamwe tuzaagala kubanga tebiba bingi bye banoonya buntu butono nnyo weebuti bwe banoonya and abaami twagala nnyo tubbo sokoddemu akantu kayisaako nkuyiwe ka ice cubes nze mbadde nkwesa wayini namutako wayini nemujja bwentu wansi bwenti nemujja ku bbeere nemujja njagala ogikwata ogizanyisize wali wansi nga bwengisabeka mu kamwa bwendigeyo bwendinowa bwebulamu osooka owulira producer okabyeko enkoze
olina kukolera abantu ice cube okanuuna otya wokajjayo wokayingiza wokatambuliza kuli kungulu nolyokola omwana wasquatinga noga bannanga abikoze n'abeekampa tebakyasikwatinga abaana bazibu bannange kisinzira bw'omukutte tosobola kubanga omukozi ebintu ebyo kyembagambye ekiri nti ne buno obutiti babulabanga obwolwali nti nedda abakazi muve mu byokwefuula mbu mwambala buchain buwest chains obwo teekamu obutiti nga buweera omusajja nze ekinnuma Sherry omuntu okwambala obutiiti nga watugamba owooma ate nenkulanga olinnye bbooda buba bwakusala mulimu anti kisinzira obukozesezza otyo obutiiti obwo babuteekamu eddagala obutiiti babuwanga liganda bawanga obutiiti omala gambala buli katiiti babuwanga abasajja abakazi abamu nti tebamanyi balaba bino byakungulu betwogerako nagamba obutiti n'abwambale nga tamanyi bukola kati era eddagala bw'obwambalidde naye tamanyi oba nakunyweza musajja babimanyi Sherry ajja bajje wa Sherry nze nabuvaako obutiiti obyogerako omanyiza n'enkumbi empange yes enkumbi empange tamanyi enkumbi baziwanga bateekamu eddagala n'amazzi agama najaga olaba musajja bukasala ng'ofiira ku mukazi noga akiwala ekyo kyannemerako kyennamyalo naye kyosanga omusajja n'akweba kakongo buli wakwebakako oba n'ebisiraani buli wakwebakako abasirikale bajja mukwata buli wakwebakako ddiru tezijja kutuka naye wange enkumbiyo obutiti bwange omusajja olugwa mu magulu bwati kabakasima wali abakyala abamu ng'omusajja waba alina ddiru gyakutulaga ngenda kusula wa Sherry nakigambako nga bikutuka omukisa nga mweguli guva mu magulu waliwo omuwala gwoba oliko nga tenamanya akukubira essimu Shalom nteeke kweno layini exactly naawe omwana ali ng'akamuvaako obwento olagira bwanti ekigere essimu nagireka eri oba yatambula ekyessimu nevaayo ekigere yakuba mu screen yes kati ni Pro Max manakuba ekigere naye nga essimu nali ngirese n'eri kasita omukazi wamukwatako bwoti waliwo abalaba ebisiraani butereevu kati gwe n'olowooza mbu simanyi nyambadde kino naye ng'ekisiraani kingi ate bali e Kampala kati ngo naaba weenaaze nga naawe omuntu weenaaze omwana ow'obuwala omala ki omwezi nga tonabye ku ddagala okitegedde ebya serious mwefuula mbunno mweriri ebyogo gyebiri ne waba ozze wa Sherry ne waba ogenze wali ekibuye katale ne waba ogenze nakakalerwe at least once in a month yes bagende wa Sherry ekyogo kinaabira ate abawala bamanyi nti ekyogo kunaabunabi booti sitama wansi onaabe ekyogo okinabe bulungi nnyo osteamingako once in a while after periods notula nosteamingako abantu tebabimanyi lusolo kuba abasajja abamu bagala kuwulize bulungi akkire eddala wansi onotabye kantu kaisinja tujja kamuddira ice cubes onoyigozanyisa ice cubes wali wansi oziyiwawe nezikira noginunira wansi awo okola bwoti kati nga wevaayo bwodinonya wevaayo nogiyingizayo omuntu omulaga ekifaananyi kibaweeko kati nati mbalaga omutuka ice no naye mwe abalina amannya agayitamu temununa abaana babendi mwegendereze abasajja batugamba nnyo like bintu bingi nnyo abasajja basinga gazebe sibyagala zisagala mukazi abasajja abamusaga mukazi yapulinga bindabikira bubi babyogera naye ate wasanga yapulinga n'amwagala that's the problem people have oli agamba tagala mukazi mweru ate bwagenda okwenda n'ayenda n'omweru abasajja abaakugumya abamanyi omusajja omulala kyanasangayo kati nagamba ono kasita ayina bino kamukuumirawo nalyoka kumakinga comfortable mukyala munange naga nze mukyala wange sagala pressure oba tewabikola kiryoke alimba agenda asanga omwana yabikola ona ka pulling oil ku Sherry weekali bulungi nnyo ka pulling oil ebintu yayamba kyabasinga tategera bya pulling ne baserebu abagamba mbu teya pulling omulala n'agamba era namwagazaala toto big up yagamba yasika byamuyambako mu kuzaala bikuuma ebbugumu obeera wamu n'omwami we yennyini ng'atandika bwati alina yejja kukwatako n'owulira nga amasannyalaze gajja naye zibe za kigero ki tebinyuma kuba biwanvu nnyo abantu babeeranga abalabe waliwo omwana eyanja byonna nga byagaagadde weebiti ne ŋŋamba bino bitandikirewa bwe bisukka binnyogola byali binene nga biwanvu nga biringa ekkooti yalanyi cruise ŋŋamba bitandikirewa mukama katonda n'obunyoga binyoga kisussa nnyo kina ka kigerogero akanaakuuma ebbugumu muno wanaakwata wanaalumaalumako bulaalira mmanyo nze wandaalira kati gwasigwa abalina obulevu nze akagundi akazigo nze obugunji bwandaalirako mu linnya nekalemerawo kali kaganidde munda kayingira munda
Ngakanga ske. Akala alidde mukazigo. Abana akazigo. Obwo bugunji bulalirayo. Nakabali ati awo obuyonjo kikulu. Nga mwina musika busiwe muti. Obuyonjo kikulu nnyo wamala oweza ebintu ebyo n'obiweza. Obuyonjo teri kibinga munno kubikula. Ennyumba yonna nekwatirawo olusu olwo. Munno abasajja bano bagezi bakyala amala okwebakako n'agenda mu kinabira asooka kwekwatako bw'ati n'awuliriza. Fano mu romance wano mufaapule. Olugalo. Ntambuza engalo. Ati najjayo mpola mpola bw'ati asampulya nga aliwo oluwuutawuuta. Sigwa mu mpuuta zo. Ate abalala amala okwatayo ng'awulira masavu owunya bulungi n'alya. Nice. Omanyi engeri kikwetamu ng'omukazi bw'abi. Kasuku n'olya. Obuyonjo kikulu. Bw'oyisaayo kasuku nga wantu wayonjo lya. Teeka mu kamwonooneko nga nkulaba. But the president said the mouth is for eating. That is him. For us we know other users of a mouth. Bagenda kubaagalako abakazi gweddawo. Kana kwate kubo n'agenda eri gye bakolako ne bakola batya. Wantu tewakika ng'oli soba erinnya mambisi. Kisinzira munno engeri gy'omwagalamu omusajja akwagala takoowayo. 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 Mwana asibye Kampala ali mu Gazaland azunga ogenda lwaki bangi kuwanga siri ready for you. Akalumye bya blapti nga mumanyiiza. Ati obuyonjo kikulu era oba mukazi muyonjo era omusajja ona feminine wash wowe abakyala. Exactly kayoni weekali. Kayoni. Yes. Kamuwoomya. Okanabayo bulungi ezo na infections n'ozijjanja bane ziterera bulungi. Kati ekyo kikubuza n'amazzi ng'omukyala n'ogamba bannange omusajja mwagala nesimanyi kiki kidala. Infections ebyo ebirwadde ebyo. Nga muno bwakwatako oleeta biwunya. Kasuku ayo mfunyeeko oyo. Samkumiza koloni. Oli bokusajja nasuula ennyumba yawunya wiiki 2. Wanje? Nennaaba n'amazzi agokya n'engalo. Ng'ensuzi kyakula. Naye ng'ensuzi nga ne wenzibiriza bweti mpulira ekisu ky'oli omwana. Bali ludda wabo ye n'ensookinga boxer. Abawala bawunya obusolo. N'abasajja bano abatali bakomole. Bakyaliyo. Noza gyebali naye Mungu akyansasidde simugwa. Naye oba oliawo kya musajja naweza emyaka 18 nga toli mukomole. Ng'ekiri bakwekiri. I wouldn't imagine. Wate bakusala. Naye bakyaliyo oba? Ye bali abaagira Arsenal. Basajja Arsenal abo si bakomole abasinga. Ogabye muki. Basajja Arsenal abo abasinga. Bali awo bakiwakuba bazunga n'ebiriba. Bazunga n'ebiriba. Batambuze ennyama enkaafu. Ate naye n'omusanga ni. Shalom osanga omusajja ow'ekiriba nga naye agamba omukazi obutawooma n'omutunuulira. Omanyi ky'oliko ggwe. Nga tomanyi naye kyatuulidde mu mpala awo. Kati kale eno shows sigirabanga. Ogirabye? Sherry. You ezine mbozi bulijjo naawe oziina. Butereevu nnyo kubanga nyumirwa nnyo akadde ka sex nkawo obudde. By the way ezo ebirala obinnyima kuba wemba nnakutegedde n'olunaku tuluzibaawo nga sikuta. Sex ampomera nnyo. Kyekintu kyensinga okwagala ndowooza. Wemala okwagala Wagala nnyo sex. Azize engulu. Kati wali oliddeko mukyalawo nga muyombye oba ne muba kati wawa bakyala sex yangowa amusole. Omanyi oyo wa sex bamuta amusole. Abasajja banemwige ebintu wemba nnakunyiigidde. Kasuku ali mu nsi ki? Tamanyi sex wa musole. Anze siyomba na mukyala wange. Tutuyomba. Boyo nzingiddemu omupiira. Bibiri. Tochikola Kasuku sebo tochikola. Bibiri wa Shalom. Sex wa sorry. It's very stupid. Ne sex ow'okubba obubbi munno. N'omubba nga tagenderedde. Kasuku agadde kunswaza. Muze nnyumba ne mukyala wange. Kati Sherry. Yasema mukwetonda. Nze mukyala wange siyomba naye. No, waka sex wakata amusola. Weekali tekabulawo. Mwabayomba yomba. Waliwo kano ka sex nga muyombye. Nembala nga temuga okay, let's meet up. Olutuuka tewabeera kigambo. Taddamu nakunyigira wadde byonna abawakakasa wabebi amusola never do it again. Why did you replying me? Omwazi mangweno ngagamba why were you taking me? So awo wenna bagambye awo things as you change. Nga wali otambuza wakunyola byonna naye ko omukwata bw'ekyenviiri sikambula komblocking. Never block me again. No kanyuma wajitolina kabina. Banyo kubempino ya.
ayogera ensi akumanyira ensi yakumanyira lebo je muri kole ensi yakumanyira Sherry oyono nekedda ddala nga Shalom kati muwe obudde sex muwe obudde kati waliwo ogambidde ono wekwebaba obeera otegeeza ki Sherry kati abafumbo munno yeebase tuba tubyagala nno tuba nkwasaako ku maanyi gannyumira nnyo raping by force si rape naye njagala nnyo omuntu raping adambe saagala olemereko kwatekore mpaka Kasuku ondage nti gwe oyagala nnyo njagala nnyo eyange kwofiira bigambo oyo Kasuku yebu naye kenyinyi abyagala nabigamba n'ebya Vanessa nga yewe otamutugaamu tawulira sex nyweza yakwata Sherry nawe kyoyagala ekyo about sex anyumanyi omanyi eddoboozi nga tassa omanyi oba oyina engeri gy'oba breathingamu nga sizaano wansomeka emuyita mamanya bwano ng'okyokinza obulago buno mukwano omwana omutuga n'afuuwa katumala okukola n'afuuwa omukka guba gutya ogwo kyekiddako wali ono omusajja gwotafuulira mukwano n'okikola n'akukyawa n'atakuzaako tebakubanka egunjo nekuba enduulu neyogera sawundi eyo egunjo nga yeyogera ng'erina amaloboozi bakuba ng'erina amaloboozi ng'eyogera amaloboozi nyabo anti awo wenkugambidde omusajja aba alina genda slow mpola nasookaza amaloboozi gonna ne gajjangawo omugamba kakuja kufuirangako nze omwana yanfuirako ate byanyumira mu nedda waliwo kuba namutuga bwenti kale yafuuwa kali romantic neyeekanga naga was that me nga oh baby can you do that again really can you do that again kisinzira alidde kingajja Shalom tofuira munne ebijanjaalo ozze kundaba olidde emmamba bafuuye eki byonna tebinyuma waliwo okufuuwa okunyuma kati nga muli mu backshot eno bwat nagira kati gwe nga muveno bwoti juga bamukutteka nze nsika enviiri bwenti kamukola bwenti okudanga kuba no waliwo kino ate abakyala abamu kye batamanyi waliwo enfuuwa eno walidde ebijanjaalo kasooli eyo ndala eyo tenyuma waliwo abasomera ekyambo gwe tebafuuwa waliwo abakyala abamu wamubs kafuuwe Shalom kino wali okiwuliddeko ate kibi abakyala balina omukka ogubayitamu ogwo temukola kabuzi style babagaza abamu omusajja agenda kukola bw'ati mukwano nga sawundi eyo banange nyamba tokikola if you play sex and your things nyamba tokikola ezo get a tightener soko je we tightening bulungi nnyo omusajja nga bulaleeta bw'ati empe no banga small naye muba muwulira mutya anti nze nkugamba kati fatuna ozuumu kazi ate mbagamba olafa abasajja tulemererwa okumala ng'omuntu mugazi n'omuntu nga mukalu kati tukola n'omulyanyi n'ofunayo ka point kati gwe n'oconcentratinga n'obanga atali naye n'olowooza kwoli yakuwoomera nakiwulirako nti omusajja asobola okukwagala gwe ngolooza ali ku gwe omuntu mulala nga gwampasa nze nkubaako nga ndi mukulowooza kashiba kati gwolowooza ndi ku ggwe kumbe ndi ku nashiba kati gwe mba nnina mu mutwe kati ensobi gye mukola ate mmwe abakyala abanene n'abakalukalu mba nakamala naatera oleeta bweti nconcentratinze ate newoyogera ekigambo oba nonyiiza oba n'okyuka ate ng'onya kuddamu buzzi era nze ebiseera ebisinga abakazi mala nze manyi mmala empewo negamba mmaze naye nga simaze abasajja bankyenjogerako mukimanyi omukyala nga mugazi omukyala nga obonaabona oba omukalabulabukalabuzi nga tebinyuma nawulira nga ne skini emulu abasajja abamu okukana nga ne skini tuwosanga agira asino nga mukatuliki alina ekiriba mumalirira mu ddwaliro bannaye bakyala museerezeeko bannaye ebintu binyume museereze seereza embeera bajje ku sheri babaseereza kasuku twagala lutobazi kasuku twagala lutobazi This show has really been painful for me. Nje njagala nnyo lutobazi wennima nga wagonda watenga otambuza mbadde mulina naye kati oyo Alan yaye tanyumisa sex wa girlfriend oyo Alan
Abalooza ku YouTube channel. Alan yanda ne Shalom kambabuuze. Omukyala omu ku bakyala 8 abali eyo abandaba ali mu katyabaga k'okufuna kookolo w'amabeere. Gwe naawe n'omwagalwawo ne bannyinaabo bali mu katyabaga k'obulwadde buno. Kyazuulibwa nti ebitundu 56 ku buli 100 eby'abakyala bafa kookolo abasinga bafudde kookolo w'amabeere. Faba Eric Cancer Initiative tuvuddeyo okubangula abakyala nga bakozesa okwekebera ewaka ebbeere lyabwe nga bazuula obubonero amangu obusobola okuteeka mu katyabaga k'okufuna kookolo w'amabeere. Obadde okimanyi nti osobola okikola ng'oli wakaawo okunyiga ebbeere n'ozuula akayinja kalirimu, amasira agavaamu oba sayizi eba ekyuse ekisobola okukuteeka mu katyabaga k'okufuna kookolo. Okuzuula amangu kitaasa obulamu bwo. Twegatteko ng'okuba ku ssimu yaffe wansi tukusomese tukubangula steps ezisobola okutaasa obulamu bwo. Weewaawo n'okutugoberera ku mitimbagano gya Facebook, Instagram ne Twitter okufuna information ekwatagana ku bulwadde buno. Omukazi ascreaminga mu Luganda ne mu Luzungu ali wanyuma. Nze saagala nnyo okwekoza by'Abazungu era saagala musajja neeyogerezaako. Ofaka ate kati abatasoma bayiga ofaka nomukagenda ofakinga ennyoko. Saagala kufeekinga bananga abakazi mulekerawo okufeekingira ku basajja yogera olulimi lwo lw'otegeera. Omwana muwonyengere mu Ludaama. Omuwulire omuwe ebibye. Nze akaana kaamoninga mu Lusoga ne ŋŋamba ewa ndita naye kaka baba wankola ki oli okunneetira koze tonfaako oli okunneetira tonfaako omwana yamoninga mu Lusoga ne ŋŋamba mpenti mu lulimi lwo mu ekyo ky'otegeera tukwata Luzungu abasajja bakuwulira n'agamba ate bawulira nnyo ebikwata kanyoka genda oshingire wammwe kyoba onanya oliteeke mu pepa talina we yakutte bye bitaluteeka ebyo ate abala abaganda baffere omukwata w'eki ku mutwe atandika n'omugamba mu nviri mulimu feeringi amangu ago nawakwatako ng'obuuka Kasuku wawe nekino Kasuku abawala abaganda bayaayi oba akamukwatano bwoti natandika ate abasajja abamu bemanyi nti tebamalaako nga naye akimanyi omutaka we talina watuuka liripaza amala mangu yakyogera kulayo twali awo amala mangu tawangirawo amala zanya nako tondaga oyagala awangira muli tondaga olina okugattirawo oyagala awo njenga mmeka ezikukusa toba ng'owoomerera zibanga mmeka Mukama y'anaamanya bucha naye buli wowulira ababalala awundi babbi kati kankubuuze wandyagadde omusajja kati tulina abasajja ati abali mu Kampala abamu nga bw'amala yeetagira kikendala 15 ati okukwata epi z'abasajja nga bw'amala kagwa bambi yeetaga essaawa nga nnamba okuddamu naye ng'ate waddamu atwala netwala naffe ba Shalom bakaguje nga mba maze nsigala ngenda maaso ate kati awo mba muzibu nyaawo nga nyungidde muli bambi abamu abasajja abamalako naye abakyala bala batalina bbugumu bulungi omwami wo wamala bwati nabanga teri bbugumu limukola ki muyigo bakanga namunda awo mimamu soko mukange kangemu naye okumima bakyuseemu ali munda omwo waliwo omwana yansibira munda nempulira obulumi binyuma neyanyweza nnyo nansiba olajane nedda grosh first loosen up manzi nabe njagala osooka okumanya awo ensooka nenkunywerezaayo nga nabe ntaga okumanya naye gwe abaana bayiza obuntu omwana adda waggulu bwati nagira bwati alabujjawo obuntu obwo bakole ku exercise omwana akunyweza muli bwaki nga tosobola kwogera totegera kigenda mu maaso nga bawunzewunze dda esimu eri muddu nnyo ngistaabu ng'obulamu butambulira ddala nga Yesu bwe yagamba ebujja obbeera mu nsi eggulu ly'okunsi liri awo ng'obulamu butambula nga bwe wabubala fe abala batulisiza zikwekironi kanje kwekironi mwongere sente omwana ono neweewola bayigenda okutwebazaako abasajja nga tetumaze kubasaba omukazi wakuwoomera mutiipinge muwe oli Dr. Kironde kye yali agamba Dr. Kironde yagamba nti when he was explaining to me yanga nti kati edda abantu baavanga eri nga bajja kunoonya bakazi baganda kubanga genuinely baalinga bakola ki ng'emitima gyegiri kati ennaku zino bajja banoonya bakyala Banyarwanda interview ndowooza wagira nakola ng'agamba nti for them it's not the today okusinziira ku Dr. Kironde yali aga nti saawa eno abakyala abaganda but it's after the money
atutunulira agamba naye omusajja oyo anampa emitwalo 5 oyo naye ate bali bo bali abalala yaganze let me give him my best yanamanya kyanampa abeera awo nga tategeera and that's the best sex njoga nte twakola ku stream live nenkugamba lwa sex kyanyuma ennaku zineeno bwe kubira essimu n'oŋŋamba send me transport njije kati obwongo obuddako ki ŋŋenda muwa mmeka after so I cannot perform to my expectations ositegeera kati nawe omuwala abala abamu bakala ne tugamba mbu olina nkumba olina amazigo oba olowooza omusajja ono omuwaddeko agenda kumpa mmeka after so mwenna obwongo tebuli ku sex bw'olowooza ŋŋenda muwa mmeka nga mmaze omuwala alowooza bagenda anampa mmeka so sex n'aba boring nnyo naye senga omuntu agamba nga nojja munno muwaako nga teri expectations za kale of course ojja muwa naye nga it's not about those raising expectations mukanya oba anampa 5 kyobanza abakazi mbagamba nnyo twekolere tulye betwagala ate oba ne ssente zo omusajja kole nnyo oli omusajja gw'oyagala tugenda kubalyanga mwe betwagala lwaki mutukozesa tebakyakozesa ate gwakozesa omusajja omwagalako ssente tekikyasoboka ekyo mba nkutegedde kati olina kubanga omutegedde excitement eya ssente nedda mba nkutegedde nti okeera kumakya bino bye twesanga mu sawuna nze naawe noga nti kasuku kati abakazi abakoze ku ssente bonna abasinga tebakyamala galya ffwa akulaba n'akutegeera n'agamba no kasuku alimu olulya temuluza mmwe mubikola mwekka twayiga okukola tukeera ku makya ne tukola tunoonya nnyo ssente so naffe kati tweroboza n'ogamba ono sijja kumufumbirwa ono sijja kumukola bwenti ono tajje kati ekyo ekitegeeza ekyo kyekiri ekibuzo kye nabuuza wano brands nakyo nti kyekireetedde abavubuka okufiira ku bakazi abakulu nti omukyala yabeera akweyagalidde ye kennyini kati ogenda omutuukako nga gwe you're working your best to please her for what she already likes you ebitali eno muffe abawooza ndi ngenda kuba n'akawala ak'emyaka gyange kati ko kabeera kakubalako ssente obala kasanyusa n'ow'emyaka gyo baneemukule tunoonye ssente bannange sex anyuma nnyo mwenna mulina n'omuwala alina ssente anenge eryawoomamu Kasuku okimanyi nange osobola okumpomera n'enkutiipinga nenga omwami wange kyakoze masa no osobola okunyumira neŋŋamba omusajja wange ono bambi he was so nice nenkuokyayo mwasanyuse labayo abasajja bamu baba balowooza mbw akudde abamu jasi omutima waguba mugabi ng'oli muntu mugabi ate ng'osiima teteeza nti tulina kuba ku receiving side tolina kuba ku receiving side bane bakazi nawe babbaawo mutiipingeyo nga bbaawo tatawa abaana beewaka tugenda ddi ku platinum wellness and spa wali ebuziga lukoli road ebuziga mbeerawo nnyo nnyo agala mutwala mu sawuna kafesho ngaako tugende shito wamusangako okusawunaawo asamulabawo naye gy'omusangewo omubiri abeera ne bucaayi bufurutsi obunyeebwanyeebwa ate nga teyeemanyiza bantu era kubuuza kati ni hallo kati gwe bwe tunaagendayo gwagenda nyumya naawe era ne baalanyi cruise bakole nnyo asigale kusenga Justin nantume yatufunayo spa session tugikolera mu spa wali noono mugende mu ruumu yemba banyiga amasaaji Shalom mutya omutyamu lwaki kyayiza okukwatira lwaki ndagenda kusaako kati ogenda genda nani you'd rather you go with me bwagenda kunzisaako ngenda kusaako kaayisi nedda omutokola bintu bale mukyala wakulaba eno script twagiwandiisa mba nnyo byogera script eno script twagiwandiisa obimanyi producer netubiteesaako tugala kwogera kino nze nefuula omusiru kasuku afune views abimanyi ajjagiraba nakimanyi ama bebi neeka yavuddeyo omugambye ngenda kulaba Kasuku era nvuddeyo nnyumba bagimpeereza lekiscript kami ngenda bikwata ntya mutwe ngenda bikwata ntya eno script yamba mmwe kati so twazze
nga Sherry baira byagenda wayamu ne Shalom. Unfortunately, tukyawaya. It is coming to close to 1 hour. Banange banyumirwa. Mukamba ne gwanga mtemuli sako manyi. Toka achusa government. Wabula laba YouTube yakatobuka bulango laba YouTube sekamu. Government ojajidya kwa mwe mwino obusungu. Kati bino bye basinga okwagala ebyekisiro. Asibi akisiro. Naye bino tutasamaka. Ati babiyita byakisiro. Olati tukwatne ngati tuli mu struggle kuno bagenda musalamu butambule. Ogenda kwewonya ensi. Naye oleeta ebyamagezi omuntu atunda ttaka. Omuntu ayogera ku miti planting trees. Kasuku ebizibu tulina. Abakansa bajja wano. Tebabiraba. Tulina tekako preacher okuva mu America ye Brenda. Bamubuuza ebibuuzo bya kisiru. Omukazi wataze mbwate beautiful. Are you single? Abulira enyi bamuga era mu Uganda oli serious weka. Lwaki ba serious? Weka. Abali serious mbaraka babere mu State House. Mutunulira nje ekintu okwegatta omuntu afuna sex omulaba tasobola kwekana kasa. Ntuge balidde obulungi oba omulaba. Toba bitter. Zwa mukazi wange muli okekula ku machanga yakoze English breakfast. Byonna mbanja bikola nti. Achena bagambye mukazi ayinza okweta. Tugula migati waka. Mukazi wange afumba emigati. Okeka ku machanga yakoze American pancakes. Mukazi yakoze. I thought you were sleeping. No, I want to eat before you go. And you eat. Ngamanya. Kyekiro wabikoze. Nze nawe ntegerya mukazi wange kati mami Jade nyono. Yetagamu eggali nga ya butemu. Ne mukwata anja nga tabiri nako musanga ya muyefula yonsa ngomwana muteka walifa abamu tajja kufa. Sajja abamu temutulowooleza. Omwana tajja kufa. Nenjoka musa ku sink ne muyimunguza. Gwotuza mu sink bwoti. Bwena inofuna kastulu n'oyimirira. Mami Jaden, big up on yourself. Ogamba otya. Ankumye. Yadde ngena muganja atuyita ddyo lyayo kamere naye nga twewale nnyo genda mu maka g'abantu. Kasuku gwe mukuza w'omwana Jaden era akulaba n'aseka. Obukuza nga babungobako buli ddakiika. Ojja kuza abafu. Kati juzi bangobye ku bukuza. Omukuza ne bamuviirayo. Ne bangoba ku bukuza. Gwagenda okukuza Jaden. Naye basisobola bukuza bannange. Nsobola obukuza bannange. N'obusobola. Ababongo bakuziza bulungi. Nja sobola. Ogambye obadde obukuzi. Nkwaddo gwakuza Jaden. Agobe nno ku Jaden Kasuku talina mpisa mbieza. Abantu abamu ayagala akuze omwana akuze n'omukyala. Akome ku Jaden. Kasuku tabiriimu ebyo. Nakajuka kakyala kanye katono Kanyarwanda katono bwe Kasuku agala mukyala bwe. Munenenene. Munenenene. No, mukyala osimuntu like wafuna ombana kyala abaina hips curves. Ate nze jagala kakyala nga kazungu. Ngane manye egomba nya abazungu sabafuna. Agoroni. Agenda kungo byasabo omukyala gwe wansanga naye alina hips yani. Hips kabina curves. Mami mwana. Nze nga nzimulabako. Yoka nange. Mutakala teledda. Lwaki twogera amazima? Omukyala muleke muveeko kati. Amukwano gwange. Taina curves. Azirina ate mweru alinga gwe. Mweru. Kasuku nga walonda. Kijja adani nayogera ozata mta beautiful. Tayogera ko yagamba kimu beautiful. Beautiful kyekyo bwa mulungi naddala nga oli mweru. Bwoba muddugavu bane sente. Sherry cream esangibwa Nsambya wali enamba eriki 0783 030 222. Ronyo jatuteera waawo Sherry no njagala ngetambula mu Sherry cream Shalom Health Services. Sherry cream Shalom Health Services. Twajja kutucha sauna. Abantu asinga lowooza mbu aba afunye nga atandise okwerusaamu wa brightening. Bacha sauna. Boshinzo okunkosa. Gwe sauna ogigenda bulungi. Steam ya. Ne steam. Steam. Sauna twajeetaga kubegena kwokyayocha. Genda nnyo mu steam we scrubbing eko kosa ku yogurt kosa ku bintu ebityo honey. Yogurt gwe musa mu face. Skin ebengeddawo eba wamu eba farm. Bakibaje tebakimanyi n'abasinga. Temutuula mu sauna bakyala waki weeyo. Naye balaga nze njagadde obugalo bwonna bweru. Abasinga obugalo bugaana. Olina bawa anti balwanyi n'obugalo nga bwakona. Nga kwatako n'ogamba kyeki nkutteko muyiko ng'olinga akutte ku cement. Igo kwe scrubbing ako omubiri ng'ogwo ate abakyala muliwo emitwe olubuto olukuumi otya ng'olina akabuto akatono ka flat tummy. Okuumi otya. Ate nga yonno yakazaala abaana babiri. Katami babiri basatu actually basatu. No olubuto oluli flat.
katamikaati olina okuba nga okanywanga wezzaawo omuntu ayagala okukuma omutindo byonna tamikaati nywako wabayonsa nyonseza ddala ndi maama ajjudde ate ng'okyanya ebbere limmiridde bwe lityo liringa lya Gloria Bugi alani awakanye alani walirabako toleeta Gloria Bugi wano omwana yakoze ebintu ebitakwatagana naawe ebiki ebitakwatagana kyokka ngenda mukolako interview yagenze kweyamba twalabye ebbeere lekera nze nvumirira ekintu ekibusiripa bwe yabaddemu na loogi ya 13 n'omwana ebbeere ffe twasiimye edda liringa lya Sherry agamba beete gakyasanka mu ggwanga lino bayabadde ku Joyster yadina Uncle Jenkins Joyce yali etancha Joyster ezo siripa emifu ya Joyce yadina Uncle Jenkins ate ali amwagala dda Estolide eyo video mwademu Uncle Jenkins ku Joyster ku Sekabaka Road nze naye siripa emifu ezo ene manju ko Joyce yembote awo nga kutoya awo ziri mu gye babaddemu Uncle Jenkins oyo yabadde mu video ate government yatadde video eyo government yekola ebintu ebyo diversion eyo video diversion fa bali muswako tusitegere diversion batujja ku diversion batu divertinga ku baga tuve ku bintu ku myaka emituufu baga tujja ku birthday ya diversion kati Sherry soka wa matude wali tulage business yo kwajagala ofunemu so that buli lojja wano omanya nti nzija Kasuku naye nfunamu kati okola kina ki awo ku Sherry Cream Sherry atunda ebizigo ebyabakyala n'abaami okunyirira abaami abakuba ebisundo ne ngo basaze enviiri banange ne bazimba muno ne bazimba ebintu ntwe balabe sports ezo zonna n'osigala mu kalayo neno labika bulungi then abakyala osale ku lubuto detoxingeko oberenga ne oba ebikuvamu byonna nga tebiwunya bubi detoxingako abaami nammwe tammi mujje tusale embuto abamu balungi naye embuto kikulu nnyo ka eye whitener weekali lip therapy yes eye whitener ka research amaso yes then lip therapy omukazi noba notumwanga twanacho ngo tusikiriza omunyimo yeje gisikiriza omusajja wananya ina pink lips nzenze kanza aliwo yes tooth whitener skin nga yetu ina VIP treat eyagwa omweru enyenye yagala okubanga oli muchotala nawe yagala okuba medium carrot wali so tulina bingi nnyo ononya ebyagundi ebyempisa oba wabenda ebyeccupa olinga le ku ccupa yabwe tulina zi powders ennungi ez'okunywa ne bakuteekako vitamins ezo skin nebeera naye lukanga bad black nga niwozaala omwana ozaala mweru lotions gye ziri ezikola ebulungi ne supplements zitukira ddala kuli omusaayi ka membrane kali black waava n'afuuka brown enzogera kumpayo kaki nze songa ontunuulire kuba I'm representing other men weetaagayo kantu ka mimwa katwebuuza akoze kyaki ekyakoze kyaki tujja kubikola tutuleze ne skin ebenge glowing bulungi nnyo nga bw'ofaanana nga tokyuse nga ndi wa black musajja alima muddugavu kyemanyi waliwo listed awo maanyi mugo gwa musa awo mukole kuba bwe litali kiba kiwedde awo so bagenda kumpaayo akantu akalips onyogamu akati producer wange nyompere akantu producer toka omuntu nze nkusabidde gwanza okuba otidde producer tugenda kwogera nabe kyekye yeetaaga ngo mbiise wano yeetaagamu ka detox yeetaagamu ka detox obukyafu mu mubiri obufulume bwonna then twetaaga tumufunireyo obuntu obugezza weight gainer owange yamutyambu museera wange 25 agala okugejja muli na mitwalo 25 gwe wali kumeka tuli awo ajje buzibala ku namba y'essimu 0783 030 222 byonna byoyagala ate nga tudelivaringa mu nsi zonna bambi mujje nga muli ba business taganya okunsumbuwa kati luli baali bakusumbuwa gwali Saudi wave nongo oli muddugavu kati njagala akubire Sherry amwezi eddagala agenda okuba nga contract yeweddeko nga hajala akyuse alagedda wadde abeera mu bawalabu kagala manyi bwoyeruka neddogo terikukwata baloga muddugavu gwobeera muzimwetawo buyisi bwawe basindika ejjembe naye gwokyuka mukko ona amayembe n'amalogo abakyala bambi mujje munaabe ne ku kyogo obiyina n'ebyo ekyogo butereevu nze mukyala mukozi wa nsonga Kasuku oli senga senga w'ababuufu ekyogo zo omukisa bujja
Ogubulule. Kwebaka konga buli bikasera bisirani gwa akabago wesasulira buli kimu bills zona ziri kugwe. Oli mukyala mulungi. Kuba nade ngenda kubuuza wali Sherry nti baba kyala mubakolerayo kaki okwedefendinga ko bisirani ate abasajja be bajja nabyo. Wabagamba abasajja ambegata n'abakazi kubateekamu bigozibo byabwe. Tweyambulira nena walina okusanga oli steady. So kati bajje wo banabe ku kyogo. Ku kyogo ate nga tukikuweereza no kikuweereza ng'okyetaaze. Nkisagubere Kigenda mu America. Bajjanga yagala omunaazi gwennyini omukyala. Omukyala? Nja kumuha. Omusajja. Abasajja. Ganyagala onaaze kekyogo Sherry. Bakwate mukwate. No, anza kusoka exceptional. Omusajja nja munaaza. Omusajja omusajja mu byonna eyo si yenkola. Tekako emitwalo 2 gya Kasuku kunaaza. Tetujja kukkiriza. Kasuku oyagala kukwatira Sherry mu kinaaza. Nze njagala Sherry yabanaaza ekyogo. Njagala Sherry onaazeeko ekyogo. Njagala Sherry omunaaza ekyogo. Miliyoni emu. Kasuku onywa kunaaza mirambo. Tugende Jacob Bay.